Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe baliyita lifaanana litya. Olunaku eddagala lye nkuleetedde eddagala eriyitibwa mukaliza. Mukaliza y'oyo gw'olaba bw'atyo bw'afaanana. Mukaliza oyo wa mirundi ebiri, waliwo omunene n'omutono. Oyo ye munene, waliwo akabeera akatini ennyo so katera nnyo okumera mu pasikalamu, kaba n'obukola nga butini. N'olwekyo njagadde nkikubuulira okimanye nti mukaliza wa mirundi ebiri, naye olwaleero tutunuulire mukaliza ono gw'olaba, kuba ono gwe basinga okujjanjabisa endwadde ez'enjawulo. Olunaku olwaleero gwe tuba tutunuulira mukaliza bw'atyo bw'afaanana. Nga bw'omulaba mwetegereze bulungi. Waliwo n'eyambuuza ng'ayagala okumulaba engeri gy'afaananamu, njagadde mubateereyo. Mukaliza mulungi nnyo mu kukaliza ebyo ebibeera bigaanye okulekeraawo okubeera nga bivaayo. Okugeza mukaliza ono mulungi nnyo singa obeera obadde olina embiro nga zigaanye okulekeraawo, osobola okubeera ng'ofuna mukaliza ono abeera ajja kukuyamba bulungi nnyo. Ekintu ekirala gw'omukyala alwa mu nsonga agenda kuba akuyamba bulungi nnyo. Mukaliza oyo mulungi nnyo kuggwa omukyala abeera alemera mu nsonga. Mukaliza oyo obeera olina omugattamu eddagala eddala okusobola okukuyamba. Eddagala olina okugattamu kuggwa omukyala alwa mu nsonga, eddagala lye lino. Osobola okufuna makaayi oyo ofunako mirandira, ofuna obulandira bwa makaayi, n'ofuna ne mukaliza oyo bulungi nnyo, n'ofuna ebikoola bya kakwansokwanso, n'ofuna ebikoola by'ekifuula bulungi nnyo, n'obeera nga obifumbako n'obeera ng'onywako. Ekintu ekirala era mukaliza oyo mulungi nnyo kuggwa aluma omutwe, osobola omukozesa bulungi nnyo omutwe we guba gubadde gukuluma nga gukulemeddeko. Osobola okufuna eddagala eryo erya mukaliza n'ogattamu n'eddagala eddala. Kati eddagala ly'olina okugattamu lye lino, osobola okunaabako omutwe ogwo ne guba nga gusirika nga gulekeraawo okuluma. Ofuna mukaliza yennyini n'omuteeka mu bbaafu, n'ofuna mavi ga mukulu, ebikoola nabyo n'obiteeka mu bbaafu, n'ofuna ebikoola bya kafumitabagenda, n'ofuna ne bukumbu, n'ofuna n'eddagala lye bayita enkami. Kati byonna obiyengera wamu. Omala obbiyenga bulungi, beera ng'onaaba mu mutwe, eddagala eryo lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. Njagadde mbabuulireko ebyo mukaliza by'akolaakolako, nga naye eddagala nnyo lijjanjabya ddala endwadde eziwererako ddala. Ekyo kye mulina okumanya. Njagadde mubalage y'oyo gw'olaba bw'atyo bw'afaanana, bamuyita mukaliza. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala lye tutunuulidde olwaleero. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.